Obadde okimanyi nti waliyo ebintu nga teweetaga kunyumya na muntu ng'okiraba bulabi ng'akikoze oba ng'akiyina n'omanya kikyali. 99% kankubulyeyo ebintu nga byo ne bw'oli bigezesa. Ogenda kwesanga nga abantu 10 ku bantu 9 bw'okigezesa kiba kituufu. Ekisookera ddala enkoofiira n'ekiwalaata biri ebi. Buli muntu gw'osanga tajjako nkoofiira 99% baba n'ekiwalaata. Kigezeeko olimbuulira. Namba 2, empumi n'olugezigezi ebi bibiri bitambula bibiri tosobola na kikkiriza. Teri mukazi ayina mpumi 99% ng'olugezigezi tekuli. Bonna eyabayonsa y'omu. Namba 3, obusirise n'obwenzi bitambula ebi. Bana balabola abasire queen babere nnyo n'abasajja oyinza okulowooza mbu babeebakako nnyo wa. Omukazi omusirise atavaamu kigambo nga tayinaamu ku ddiini yonna naye nga musirise mbu naturally bw'atyo asobola okwenda n'akuwa ne risiiti. Namba 4, abakazi abalina enviiri ennyimpi n'olugezigezi ebi. Omukazi alina enviiri ennyimpi bana basala buno buviiri obuto. Katonda yabawa olugezigezi nnyabula. Omwo abaana be basalira enviiri wababeerera confident okubeera ng'omusajja ng'akimanya asobola osiba enviiri ezo. Kyokka 90% ogenda osanga enviiri zaabwe ennungi nnyo. Naye nga ye ayagala kusala obwo bumpi obwo Shawulini abo n'ateekamu kattinti. Olugezigezi tobannyongera. Abalala omuntu ayina enviiri ennyimpi. Omukazi w'enviiri abasala obwo buviiri obumpi ng'ayambala gaalubindi. Ne wano obwongo bitambula ebi. Kizibu okusanga omukazi atalina nviiri ng'ayambadde gaalubindi oba basala kaati abo ng'ateekako obugaalubindi n'abeera ng'omutwe mukalu. 90% baba ba bitabo naye gyakomya ebitabo n'obwongo gye bukoma okwesera awo oba okwana kigenderere nnyo. Oyinza okwana kompyuta n'olugwamu. Omulala obulungi n'obunafu. Bannange oba bavubuka oba muvubuka alabika bulungi gw'olaba oyanyirira ennyo bano abeefaako mu mweru alimu olukyotala simanya muwala mulungi bannaye bali abaana baanafuwa. Obulungi n'obunafu biri ebi. Teri muvubuka abasinga 90% tebaagala kukola. Era bw'osangangayo omuvubuka alabika obulungi oba omukazi alabika obulungi nga muyiribi oyisanga engalo mu maaso abasinga tebayiriba. Amanyimbo asobola okulya ku bulungi bwe olwokuba abakazi bamuyayanira abasajja bamuyayanira tayagala kukola. Kakati wano waliwo abalala b'otagenda kukkiriza naye bano ate be basinga obukulu mu kintu kino. Omuntu eyasoma ennyo n'obutawuliriza bitambula ebi. Abantu abaasoma nnyo munnange abamanyi oba yasoma bintu bikwatagana ku nsi yonna kati nekyatayinaako magezi omusanga buli kimu akikayanako. 99% tosobola kwajuwinga nabo. Buli wakulaba nga gwe tewasoma kutuuka ku ddaali aliko alowooza gwe munnaye oba totegeera. Naye nze emisero basanga wano najja mu galagi ne mugamba ogenda kusalawo oyogera luzungu oba ondeetera mmotoka n'ondeka n'enkola omulimu gwange oba oyagala okugwekolera twala emmotoka yo. Omuntu eyasoma ow'ebitabo n'olugezigezi obutawuliriza bali butoola buli ky'omunnyonnyola abanga akimanyi. Wait a minute n'obutabo naye wandiisa. Ekirala omukazi omugagga n'okunafuya. Omukazi bw'afuna ssente omusajja tosobola kuba na maanyi waka nga yakusinga ssente tosobola. Kizibu nnyo okusanga omukazi ng'akusinga ssente n'obeera era abasajja basinga bakirwanako nnyo mukazi waleme musinga kubanga mukazi bw'afuna ssente respect yawo weefiira. Banafuya omugamba n'akuddamu nga bw'ayagala kubanga teri kyabulabe nga mukazi kubeera nga yeesasulira buli kimu ng'asobola okwebeezaawo nga toliiko obuyambi bwe nga talina kyakwetaaza just mugatta buliri. Awo toliddamu. N'akasemberayo ddala abantu babiri omwavu n'entondo ekyo buli omu akimanyi. Teri muntu atayita buli kyoyogera yanduulidde yanjogeredde bubi yakoze bw'ati kale zijja kumuggwako ng'alinga agamba nti ye naye waliwo eyamukolimira okubeera mu mbeera eyo oba si kyo nti naawe olina kye wakola kuva wa Katonda n'alyoka akuwa ssente. Abantu abamu bayiriba buyiribi ng'essaala ogiggyeko era tewali muntu alina buyinza bw'okukolimira kubeera ky'oli kubanga bwali ofuuka ky'oli tebamala kukolimira ate tewamala kusaba busabi ssaala otaddemu amaanyi go.
kati kana akasembayo abantu aboogera ennyo Katonda n'obulogo. Kino togenda kukinzikiririzaamu. Abantu abasinga abakulembeza eddiini ekulembera nnyo ku bantu abagenda obugenzi ne basaba. Gwe n'omwogerako nti gundi mujjumbize wa kusaba. Naye bano abakulembeza eddiini nti bajoogerako abasinga balogo. Kyova olaba basaba nnyo, babeerawo nga Katonda gwe bakulembeza naye ng'ebizibu tebibaggwako kubanga ebirungi babijja wa Sitaani ate ne babiteeka ewa Katonda. Naye abo ababonereza buli ssaawa emboko ziba zibayita kolaba gundi taggwa mu makyaki. Bunaku asaba naye ebizibu bisiiba wuwe. Mukama. Teriyo bantu balogonga bakulembeza Katonda buli ssaawa w'omusanga bannange bamanye ekyo Mukama takyagala. Birogo. Tokulembezanga omuntu bw'aba akulaga eddiini akulaga eyo gy'akulaze nga ye. Yeeyisanga ow'eddiini oba yekola ki? Abeera eno mu byakiyaye ate eri akulaga akulembeza Mukama. N'akuba enjawulo eno akulaga akulembeza Mukama. N'akubba eno akulaga akulembeza Mukama. Ero bw'akulembeza Mukama eno byakola tebigendera ku mulamwa. Mukama eno bwe kijja we kitamiirukuka. Abo abantu bonna abantu abasinga ennyo okwogera Katonda nga si wa bikolwa abasinga balogo. Beera bulungi.